oyinza okwogera nti ng'anyiri wano nga nze chancellor wa Kayiwa International University ndi professor waayo oyinza okugamba nti Bugingo degree yasoma ya bikikulye oba olina amagezi nasoma manyiddwa kikiriza pastorate yange nga sirimba okiwulidde ekyo sikiba mu magezi n'akamu pastor Bugingo ebitabo yawandiise for just the bachelor's degree 240 Kabo, abamwogerako tubalina kino ekitabo ekyo kibaali owandiise. Kakati ani alina amagezi kwabo babiri? Awandiise n'atawandiise. Kati bw'owandika mu mawulire ebigambo ku Pastor Bugingo ne Susan wegendereze mu ngeri zaffe ez'abategeevu tukwala mu magezi era nze olaba nze abantu bangamba ebintu nga temuli mu magezi nyingi okwogera kwange kugamba bwekube kuti nze Simeon Kayiwa along as I'm still Simeon Kayiwa ebigambo ebitali mu magezi sibisa mu bwongo bwange era ekyo kyekinyambye okubeera Simeon Kayiwa n'okubeera omuwanguzi kama yebazikwe n'olwekyo mbadde njagala naawe oyogere akula asema kula Susan ekyo kitandika bulungi nnyo oyogere nti me Susan I'm a seasonal woman. Miss Susan, I'm a seasonal woman. Ebigambo ebitali mu magezi sibissa mu bwongo bwange. Ebigambo ebitali mu magezi sibissa mu bwongo bwange. Ne Pastor Bugingo yogerere yogero ekirowoozo kyo kisobola okuggana. Ebigambo ebitagasa sibissa mu bwongo. Waliwo ekigambo ekigasa kijja bagamba kati olwali tubaliza abaana ababadde basoma continue ate walina abalala batandise ababuli aba masters naye kakati next week kanjogere ekigambo ekirimu amagezi nti mbayita mwenna mutima owandiise mu Kayiwa International University. God bless you. Nga nkulabira bannange omukwano gwabadde wali kasima kerere agambye nti ebigambo ebitalina gundi makulu tabiteeka mu bwongo bwe naye bwe kirina okubeera kubanga bannange omukyala mumubaddeko ne mumubeerako naye ddala olaba mwamufunyisa n'awaddi y'omukyala akyasinze oba okwogerwako naye ebigambo ebitalina makulu takola ki tabiwa makulu nga tuvuddewa concert ya Clever walabako ku mukyala eyajja ku stage n'akaba amaziga mangi mbadde manyi yali faani